Obwedda ndi wano ngamba labani ngo badde yogera naye. Ogambye oti mubuvubuka. Yes, okay, tugende maaso. Ke kalanka film ye tulengera ate nga je tugenda okulaba. Kyokka batonzitukira. Katono nnyo. Tukyalengera kalango. Eno ye film je tugenda kupanga tukutusaka sawa eno yenyini natenga bulijo ndagabe Emmy nkwereza. Tugenda maaso ate nate. Nzena n'okusoma. Era nga mwina bagire bina Uganda mukola kyamaanyi nnyo. Neno tugenda jiba tusako ate nate ye sawa tubenga tugitandika tukyalengera kalango kayo katono. Bagiyita don't you see? Ni watandika ndi mukazi wangufuka sweetheart wo. Yes sawa. Atenga tusemberede abamu omukwano bagugwamulwa sente. Abalo omukwano bagugwamulwa kwagala omuntu okwagala munno oluusi abalina kyamwegombyeko. Anda wanga amatayo kwatira gabwe. Yeke zirumye. Ebikolwa by'omukwano. Ebikolwa by'omulimba. Akusabye eddakiika 3 zono zise. Eddakiika 3. Ebintu by'omukwano kati byafuuka byakutegulwa buteguzi. Tugenda maaso. Abamulave balwanya. Film bagiyita don't you see okuva mu 5 Heroes. Akawala kawunyaka mwako kafunye. Film yino. Yes, okay, tugenda maaso nate sawa yokutandika sala kunyomereza tubatandikira watali kalango konna kasigalidde era nga yesawa tandike film yaffe saleke kafunyo oyo mukwano gwa bakulumirirwa oba bakulemesa checho nwagiyita don't you see okuva mu 5 Heroes Film Company katika tugitandika ebyaddala ng'ovudde kalango 5 Heroes Film Company beba kutusako film nagetolekera kena Uganda songa buli lunaku oba olabye kina Uganda baka ekyokuyiga kyofuna bannaffe aba 5 Heroes begasamu ne 169 Entertainment Production okutusako film yaffe etandika a 5 Heroes film ekyatandika butandisa ate nga tugenda maaso eno sagala leke ndio jesubwa kakali ku mulundi guno wetandikide film tugenda kusinkana Sali Andrew ekyali ntandikwa bananga munyambe entandikwa film egenda maaso totulesa mwenyereza Lwegasila William ekyali ntandikwa bananga nyambibwe ebikolwa ebyokulepinga abakazedda kwabanga kusoberera mu bitooke mu kisubi mu busiko don't you see kokilabe ye film etandise kokilabe nyambibwe mukazi watunga omanya abaana babuwala abakulira mu bikomera amaloboozi gaba mu silence kanne mu bikolwa ebyenduulu ali ewala awuliranga abali mu muzannyo bannange kumbe agayaye gali wano kago wasoose naawe leka nange mbeeko kyenalindako balinga abakayanira ebifi era biringa bifi bali mu bifi baabano misana esajja liri nelyekakatika kati yadde lyagala kamala okwekakatika liri mu kwewagika ekyali ntandikwa gavubuka ebintu ebikolwa ebyensonyi kale olaba biba byansonyi ng'omuntu byakyeyagalire naye ate bino ebirimu okwekakatika kumbe waliwo amutambuzi ogenda okwetegereza kino kyalengedde yakuba nduulu waliwo atulabye yanguwa musajja ate yakuba nduulu okulabika ndi ataasa omuwala ogenda omutuukako wange ndeka awulira ensonyi zimukutte munaye nze siri mukyamu nze ndi omu kuba kuyamba nvaako kiki gabadde gekakatise era gabadde gekakatise kale ono yajja nalabika ng'ayamba ensi ejjuddemu abayaaye Kabuye Jackson, Sally Andrew Narwada Olivia bebako executive producers. Sally Andrew ye producer film eno. Kale no newebuzo mwana omulungi ono kiki kyabadde anona mu ghetto. Kyovula oboza alidwa mu bikomera uptown. Wegendereze nnyo. Sally Andrew ye muwandiisi ate nga director ekifaananyi omyeyo ng'ayamba. Kale no omulya mambo bwamu n'avumaganya bonna. Sinti buli gwolaba w'omu ghetto ate aba mubi. Kino kyatwala ennaku 2 nga firimu yaffe kyatandika oluvannyuma lwazo
waliwo ekikolwa ekikutuukako nga tosobola kinyumizaako mulala. Ye muwala ono gwe twalaba yayambibwa alina emikwano gye mujje mbalage gye baali banzitidde. Soka olindeko baba batambula mwe musooke mulinde gye baleko mukulu mune mbadde noonya gwe kwebaza wanneerabira kumbe ono tajjukira naye nga feesi si mpya. Omuwala yali mu kizibu weerabidde luli munange wansanga ebizibu ebyantuukako mbadde munange nnoonya gwe kulabika nti omanyi ab'omugeto taba nandagiriro ntuufu kuba omu ayinza ogambeera mu katanga wanseeyo naye ng'oyinza okubuuka emyala nga mudidi. Omwana kyeyakola kwe kweyanjulira omulenzi ono kubanga endabika ye atunula ng'omubaaluufu naye bambi alina ekisa bambi genda mu maaso n'ekisa Mukama Katonda akuwa omukisa. Weebale nnyo kunnyamba. Ono ekyo yakola ye mikwano gye bamusaba ennamba y'essimu. Omyaye mu ghetto osanga chairman mu ghetto nga yeka alina essimu. Kati mpandikira neeyo nze nja kukubira. Tunuulira talina ssimu ate ng'omuwala yali asiimye omutone sindabika njerabiddeka abaye baba n'ebyokuwoza kwati yo peni alina essimu endabika ensigaddeka. Abawala bo bakutte ojja kunkubirako ku nnamba eyo kirabika oli bize kati onoba toli bize munange nyongere okwebaza kale tweyongere yoyo munange yantaasa ekibambulira naye gonna gaali gonna agavubuka gali mutaka nga yeeyongerayo. Olubuto lumuluma bannange gete erimu ebizibu yalidde gyakakoma ne kasiba enkokoto naye awulira bubi kati efirimu egenda maaso gwe kati ngadde ebbali yeyambe kumba abayaayi bamuguddeko gwe batulemesa abaye bakuba oli basuna oli amatu ye yabalemesa emaali. Wulira nnyondo soko kaleete wano yabya omugongo abaye bakuba kutta yabya omugongo. Bakuba omugongo mpaka nga guvuddemu ebinuuko bamala kunuula mugongo ddangayo. Osanga ebitundu ebimu nga amateeka tegakolamu nga ne chairman yeegayirira bakulimino bannange mukendeeze mukubba nga chairman yeegayirira efirimu egenda maaso. Kyova olaba ebitundu ebimu tolina kuleka ni obiyitaayitamu. Yeebale nya soka olindeko mwana gwe ennyonyi yakakusuula ate okonsoolawa mba nensobola kulaba balaba ndi wamuno nnyo nze ssalulungi w'okukyalo ssalulungi waawa kumbe omuwala ono ovaawa nze mbadde nva walulenzibannayina ogwenva okulaba mukwano gwange kumbe mutaka ali mu kweyogerako twala eri naawe nkuyamba buyambi ate oddaano weekoza bwekoza nze mulungi wakuno nkugamba nze ssalulungi waako nkuyamba obeere nalulungi oli awo sigala mu bubiibo bwesigalayo. Abayaye tebaswala jebale njebale naawe jebale oyo yaani oyo gwobadde omukulu oyogera naye oyo yaani kali ogamba kali akaana kato nga kabadde kakupaakinze obedde owulira yenna byowooza simanyi kaana kato akubulira gasiya twala eri obadde n'akaana owoza kaana kumbe kasajja kaana enzo oyo mwana omuto kati ayinza okunyimiriza obadde ositamye obadde waliwo nabe bagamba byowulira like obadde onotera n'okukkiriza tompayizanya nakikuba amatama weegenderezanga nnyo omuntu atunula okuba nga emba zisobose baba bamukuba nnyo bambi. Mukazi gwe yafuna yamubonyaabonya kati ebintu by'omukwano bizibu n'ava okukola obwenzi akulaga nti ate gwamunenya gwe mubi ennyo kale
tuddeko ew'omuwala ono. Se oba tetuyise tebitukwatako. Nze nona okusoma mpira nyala kuvaamu gwe yansibye naye mwe mulabe. Bava ku ssomero. Lengera abaana b'ennaku zino era abazadde bali mu buzibu. Ono awulira akooye okusoma. Oli omuwala gwatunaye Oli awanyumya omuwala. Kati kankuge. Yembo alina omulenzi we gwayagala kyokka ne bamugamba omulenzi gwayagala aliko omuwala omulala. Waawe oyo musinga figa nze nina amafiga. Twala eri alina ekiwala kyakola fako. Mulimu abateesa ebiteeso bave mu kusoma. Tugenda mu maaso. Kati muno mulesero. Yeah. Kale gobadde zze kumaliriza. Egenda maaso firimu ate ekyatandika. Kakati ebintu by'omukwano byafuuka bya bijinji. Oli akulaga pulaani ze eziddako maaso awo nga weeraba mu future ye gwalimu. Nagamba nkufiirako. Yes Tivo. Watandika gyoleta muna. Kati aba ali awo. Emekano gyona naleta n'abakazi mu nnyumba. Wese. Olabika okuze. Munywedde ne malaaya yo. Sebo. Ndowooza obusiru. Nzije nnongoose. Muganda we mutaamu. Muganda wa Steve. Ye Jessica. Gwe lwaki oyagala omwana omuto? Asoma. Nawe oyingi. Tulina nankanibo besaizi we naye n'otunula ng'omukalata tonvumira mukazi. Twala eri. Aleta abakazi nagambako oba. Era esi toba wakula otya mwana. Leka ngubuulire omukalata. Lwaki weesiba bulembo n'ojja ano yeesibye obulembo? Tumula nti mwana muto. Oli ku muganda ng'oyagala mumwonoona bwonoonyi. Tolinayo mikalata banno ofuna ba mikalata banno. Va ku muganda wange mpulidde. We naye n'oli awo otunula ng'embalabe ento naawe ng'ojja mu bantu. Ono omukazi avuma. Mwana oyo. Tambula ombiri. Kati genda ove wano. Toddanga. Nyini weesibye bulembo ojja wano. Ojja muleeta empale. Steve! Oyo mwennyina wa muntu kyovola ogenda ofumbira wantu mulamu n'atakwagala oba olabe. Kati Steve amataayi ne kama jangu wano. Munda n'abasajja. W'obeera ng'ozaaliddwa mu kika ekirimu abawala ziri eŋŋwaŋŋuli oba ne kati onkubira ki? Ate naye amutya. Alina omukono gumu oyuzaamu gumu n'ofuna ebiri egya Steve. Kati otosobola muddamu. Nyini muli wano mulya buli kimu kyonna nalese kikomando kyange kyonna sikisanze wadde ebijanjalo ebibiri. Toddamu kuleeta wano. Oba si ekyo ojja kugenda mu kyalo ane naawe oyingirira banno gine. Bannange. Okimanyi Steve baali bamuwaana kumuluka wano bw'asooloboka oba muvubuka yasooloboka. Kumbe empizi musoola buli lunaku. Toddamu nkubakuba nnyo naawe Jessica. Nja kwongera. Ate mpulira oluba lutandise ogguma nja kuliita misekuzo. Agumye oluba kunswazaswaza. Steve atya okuba omulanga naye nga gwe gubadde guddawo. Naye omwala ayinza okuba ali kumpi n'amuwulira aba aswala. Omukazi okuko ayagala kaba. Nasimira. Ate muganda we tolinawo muwawaabirira ku poliisi. Efirimu egenda maaso eno bagiyitako kirabe. Don't you see? Kati ogenda okudda eno. Abeeno eyo n'omukazi omugendako mpula kyobulaba abakazi bedde mu bufumbo bwe babalabiriranga. Abasajja. Anyiza okusa. Ye munigo n'ow'omu ghetto. Alina empale y'eddabu papasi. Olowooza ate oyinza okubula bamuguddeko. Ekyo ekikwebasa bw'otyo mwakola ddamaawe. Okuva oli kuyita okwebaka. Omanyi abaye b'omu ghetto yeebaka enjala n'emuvaako n'emwerabira. Enjala buli w'emuluma agyebasa bwebasa. N'agyerabiza agirimba. Kati bamukyalidde. Ye Jessica. Wazidde otya gyembeera. Neyefuula bize netewaka kweri.
omulabu atunulanga enjala ye kenyini atunulanga obwoka enjala emuli bubi akabuto kaguddeyo muwoza musajja akola 60 packs kumbe zino mavunya packs okabonera akalaga enjala mavunya packs owulira oti omusajja naye omuntu naye akesaazi n'abasajja bake zanyisa enjala oli otya owulira kati kiki muli aziridawe just ndibeezaawo just ndibeezaawo babala ndakoye nnyo bukoye emirimu gy'eggulu gyadde gimazeemu ab'emirimu gy'eggulu bwe yeekwasa obusimu bwabalaga ali abadde mukoowa alina bye yakoze kumbe tannakola ekyamazima atya kulabikani enjala agyogerako ye omuwala alabika okuba ni mukufu omuwala ezebere mu nsi faako nnyo kati lwaki njogera naye ng'otunudde eni nze gwe wakyaza naye toyogera ye Jessica omuwala ono ewaabwe akuba empi naye lwakuba munange omuntu aba yakakulaba bw'atalaga mpisa ze Jessica mukubi kati twogere kuki kati atandise okulaga ebizibu bye mulimu ebintu byakyuka bannange omuwala bw'omugambako ennaku ziri kati emirembe guno gw'abaami kukuula naye edda omuwala ng'omugamba muneno nkwagadde naye ononsobola nja kusobola ate gwe atali wakuzingira nkata kati omulenzi ono alaga ekimweraliikiriza kimutunuza ng'omulwadde landiroodi kale kansoke nfunire ku kyokulya nfunirayo kyonna kyonfunidde oyinza muwala ayinza okukyala newejjusa lwaki omugambye nkufunira ebyokulya era neweebuuza lwaki yazze takkuse landiroodi abanja emyezi ena ono akyadde atunula kulya agenda okulya buli wamu waddugala ng'asika eno si baafu tanaabye mu mukojjo woono baafu wansi w'ebitanda abaye bakojjowamu nnyo bannaaye amazzi go nga gabalagala oyinza okunaaba mu mukojjo gw'omuyaaye bw'aba alina ebirwadde bye ayinza okuba akojjowa bugirita kati kati abadde aleese amazzi anaabe kawoowo kavaawa awo nno abakazi batandikire okweroga yanaabye engalo mu mukojjowo ate amazzi alidde donati waliwo donati ze bayita munno mu kabi ogiraba waliwo eringa round about naye kale abadde agiri makatikati awo munno mu kabi eyo toyinza gira n'ogituuka akati n'osaba endala omya akuzinga eyo woyayuuya amanya oli kiteega ng'ogimazeewo n'oyayuuya kati ono naye yali ako kaalire n'alanga emusimbi ekyamazima omugezi osiibula ozannya gwe n'abaana b'omugeto bambi we bale kuntaasa era munaye kyekindeese enkulabeko nabike munaye nkwebaza omwana ne yeeyongera yakyadde ew'omuyaye abayaye bagezi akulagirayo ekituufu kyali ontaasizza wano oba olesa ekyemisana n'ekyeggulo abadde mweraliikirivu efirimu egenda maaso gwena oba oleeta mpampa gundi eyo biriji emirimu gino buli omuntu bwaba ku ddaala eri awaggulu ate abawansi abatabukira weewuunye bano abapima biriji be basasula ennyingi naye asinga okukola abapoota kati mu bulamu bwe weewala okukola ennyo kuba abakola ennyo tebasasulwa yakama kunkubira simu dakiike ne balandiroodi naye yakula atya namugambye ampemu essaawa nyanza akayita zokka akuba muzimbi wanju naye talina yiye ebintu bya Katonda mubijjeemu amalala azizimbye naye talina wadde omuzigo so nga newe kuba osanga omubazi ng'asula ku futi 3
n'ekitundu nga yabeera mu mbaawo n'otya ensi. Kati ono ye bulooka talina waatamanyi weegenda naye yalema wassa akazigo nga kake. Ensi mugigyemu amalala. Nze mbabuulira musajja atwakaba akyagobwa mu muzigo. Munnange nzija agenda n'apata n'ennyumba nga yinginiya n'asaba obukadde n'alaba nga ezitaggwewo. Efirimu egenda maaso. Ali mu kwegayirira. Sente ngenda zireeta naye ngenda sooka kale nkuweeko ekyebiri. Kankuweeko ekyebiri deni sente zibuze. Zirina engeri gye zibuzeemu ennaku zino. Oba akasimu nkaggyeko mwana egenda mu maaso. embeera Kakano ono alina ekyaliwe. tuyinza kuŋŋamba nti okumala ennaku ezo meka eza siina nakyagulya na kimu kyenfuna. Ebyo Tomu bye nagamba toyagala kukola. Anti wulira gwe toyina Embeera Tomu ensi gy'emuyisaamu sennungi. bangu basikyalina kye Talina kalimu. nabireeta wangu N'agamba ojjukire n'agamba tugende omuntu otandika mpola mpola. yogwawo Olaba ne gwe bawadde omulimu ogw'okukoza emmotoka asooka muyigiriza ku tampanga. Mpulira bubi. Ye Tomu Tomu tulina okuyakyaliwe. okyabba ne bakuba tonnangira. Ebiseera bye bibaddewo Tomu abadde mu bibbi ng'okwebeezaawo abba bubbi. Naye munaamugabe bajja kukuba nnyo. Baamukuba emiziŋoonyo nga bye n'abigumira. N'abamukuba emiggo n'abigumira. Kakati abadde abamugobanuza bakyusizzaamu ne bafuuka ba butayimbwa. Kyokka ennaku zino alina omugenyi amukyalira. Omwana ono buli wabeera gy'abeera abeera ayagala nnyo okukyalira mwana mulenzi ono Tomu. Tomu ye waddabo papasi ayina empala y'oddabo papasi yiiyo. Egenda mu lubeyu ate nga yeekolanga pijama. Kati ali awo yafuuka kapijaamu. Ono naye aleese mukwano gwe amulage omulenzi. Ejjukirayo omuwala buli kaseera asigala asiima. Omulenzi ono yamuyamba abaye baali bangi. Gwe kiki bali abagenyi bazze ate otunuulira nze batuuse boogera ku kyakulya. Bali mu kumwanjulira. Oli ye mukyalo oyo munnange sayinza okola Jessica kale naye sayinza basanga. Ate ono mukwano gwange bamuyita ani Ddumba ng'ayina ly'abasajja abamugumu oyo kikyate. Oyo tunuulira nze nkwanjulira Ddumba oyo tunuulira nze. Ng'asooka amuyita ebweru jankubuulire. Naye alina olunoyiko kati ng'amuzza ebweru mugyebale Ddumba. Kale muli eyo Ddumba nange yenze kati kasimaawa ng'asembera tubaawo nsanyuka tulaba abagenyi nange era wendi mujja ne mujja naffe tuli eno. Kasimaawa talina bigambo byamu. Tubeera eno abantu batwogerako ne tubaawo era abantu balina ebigambo byabwe. Kati simanyi kubanze tubaamu naye sikulaba. Kati kumbe noono ngadda mu kisenge naye nno manye kyawula ekisenge n'eddiiro. Bali mu kisenge wano bali mu ddiiro kitanda. Kati tubeera eyo ne ngamba gwe ate abawala tebasangika Ddumba oli waawa kuba Ddumba ngamu kiki ono naye ali eno ali mu bwama. Omuwala alina essimu. Mbadde njagala ompe ennamba kuba bw'ompa essimu ate nakubira ku ki n'ennamba njikuwa sigikodowalira. Omukazi buli wamugamba mpe ennamba y'essimu aba mwetegefu bw'agikuwa aba mwetegefu okukkiriza byonna ebiddako. Era omukazi aba aganye oyo atagaba nnamba ye olwo aba aganye
so abakazi temuddamu twerimbisa mbu oli mukwano gwange era twogera. Nze mmanyi mukwano gw'omuntu bw'aba muwala era mukwano gw'alina bamuwala. Naye mukwano gw'omulenzi kati ate ye ba magnet oziteekawo ebbiri like Paul ku magnet